tugenda gigulawo. Nina okuba ku SARS ow'Eggomba member parliament wa East. Tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe toyina mikono. Mwami Museveni mu polisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabako yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bingi bitambula nabadde ne omuntu omu n'angamba nti Geoffrey Mayanja konze wangi naye ati Mwami Museveni amaanyi nga gamuwedde. Yamulengedde ekyankwanzi ng'asinkanya bana bava South Africa byabadde ayogera nabo naga nti omusajja nga akooye nnyo n'eddoboozi terikyasobola kwatuka bulungi omusajja ng'amaanyi gamuwedde. Anti ekizibu kye muyina mulayika mutunulira bodde. Gosubira singa bodde yali efuga Amiri Senyendo singa si speaker wa parliament. Omuntu asobola okubeera ku ndiri ng'eddoboozi lyayogeza n'ensitula y'omukono nebikuwa okweraliikirira nti omuntu ono essaawa yonna. Ebintu bibiri tebabiwanguzi. Oba obimanyi? Okukaddiwa n'okufa. Ebintu byonna mu nsi osobola okubigulirira naye tosobola kugulirira kukaddiwa. Tosobola kugulirira kola ki? Kufa. Tosobola kugulirira kufa. Kakati okukaddiwa oba omuntu okukula mu mbeera eza bulijjo kya bulijjo. Kati lwaki okyewoonya? Gwe omwe toyinayo bajjajjawo bakulu. Okwewuunya tekyali baddawo naye bagamba nti lwaki tawummula. Kubanga eggwanga obukulembeze obukulembera kwetaga omuntu nga amaanyi nga kyekyo. Ekyokuwummula temwakimanyiira. Era mujja kufuna nnyo kipya nti Uganda bayinza bate tekinnaba kubeerawo. Mukyalina okikolerayo emyaka emirala 5. Ontegedde oba? Nga bw'olaba Tanzania oba Kenya nti ono atadde obuyinza ono n'abeera ne ku mukolo gwa Munenga alayira. Ekyo mukyalina okikolera emyaka 5. Mulina ofiisa akakadde akalala k'abantu akalina okufa. Manja amawanga agazimbye demokrasiya okutuuka ku mukutu ogw'ekimemmette tegakozesezza just bigambo. Gasitwagolinza okuba kwegakola ki? Okuba kwegatuuka. Demokrasi si kintu ekiri cheap ennyo. Si kintu kyakugamba nti nagenze ku radio n'enjogera. Ontegedde? Si kintu kyagamba nti nayise Mayanja ku interview n'ankwata olwo demokrasi. Mbawulira abakulu bagamba wano nti abo twabawedde embe mwogera. Ebyakiyaye. Demokrasi tekitegera kwogera bwogezi. Demokrasi kitegeeza kuteekawo polisi ng'ekola. Ontegedde? Oyo ye demokrasiya. Ngo bagambye North Korea abatalina demokrasiya abantu teboogera. Boogera? Russia abantu teboogera. Naye ekisinga okuba ekikulu nti pipeline eya policy ekola. Nti bw'oyogera n'oyogera government etuuka n'eraba by'oyogera era n'ebiteekako essira n'ebiteeka mu nkola. That's a part of a democracy. So sikujja wano ku media n'oleekaana. Oba kitegedde? So kakati mukyalina ekizibu ekyokuddamu okukola ennongoosereza mwe mwennyini mu ntegeera yaffe. Nti pulezidenti mwagala awummule. Naye policies zemutaddewo zimukkiriza okuwummula. Oba ontegedde? Policies mwafugidde eggwanga emyaka 4 emyaka 5 zimukkiriza okuwummula. Anti bagamba ye kennyini yazeeterawo. Atakyasobola. Yazeeterawo ng'ayita mu paalamenti. Takyasobola. Kati ennaku zino bannayuganda oba mu mawanga agakoze demokrasi omutuufu bannansi babeera n'amaanyi okusinga ne zi paalamenti zammwe ezo. Okitegeedde nti omuntu ayinza okuzza omusango gavumenti n'emusonyiwa bannansi ne bagamba omusonyiwa otya. Nga ne paalamenti ekiyisizza nti oyo akole ki? Nti oyo asonyiibwe. Njagala okuwa ekyokulabirako nti Iran babadde mu kuziika omukulembeze waabwe supreme leader
naye nga diplomacy zabadde zitambula ngera zina newe zisibidde side zombi ontegedde bwe bayisa abantu okukuŋŋaana buli muntu eyabadde ajja okwatendinga omukolo ng'ajja ne red flag era obwedde amaloboozi agali waggulu agali mu kuleekana nga gagamba nti kyemwakakolako tekikola ki tekimala bwe mba nga mu amagye IRGC temusobola kuwoolera ffe mutukirize tugende tukole ki nga bannansi be bagamba mutukirize tugende tuwoolere kati bano baga nti okuwoolera tugenda kukola tutya kitegeeza bwe tunakkiriza bannansi okuwoolera bagenda kunoonya abagwira we bali mu Iran babamalireko obuki obusungu tulina okuteekawo capability eraga okitegedde nti tuwooledde era tubeere nga tutambula ku peegi emu ne bannansi abatufuga ngono ekirizibwe kiri mu Uganda nti gavumenti yebeera efuga ontegedde kati ekizibu ekirungi ekiri mu mawanga agakuze nti bannansi be bannannyini nsera bye bafuga era tuwuliriza bannansi naye mu ekizibu kye mulina temuwuliriza gavumenti kati temunabakuba mukyayina okukola kunene nnyo okuvaawo awo okuba nti gavumenti ebeerawo naye nga bannansi be bakola ki nga be bafuga ekyo kyanjawulo kati okukituukako twakisuubira nti Pulezidenti Museveni akireese naye yatuuka ne bimusobako ne bimusobako kati sikyusuubira nti akyayina obusobozi obukizimba nakugamba akaseera alina katono akayiza okutuleka sayidi gyatuvugidde ebbanga oba okwevaamu ye mwennyini n'alayira n'agamba nti bisimillah ekimala kimala kantuuka okuva mu mbeera eno nga ntereezezza oba ntegedde kubanga okutereeza tekwetagisa wiiki yes directive emu ministry zinogera ngoziteekateeka nomala n'ozisiba n'oteekawo ne police bw'otyo omukulembeze bw'alina okunnyuka mbuyinza ne bw'aba alina ebimusobyeko oba ntegedde ekyo n'okiteeka mu parliament n'ekiyisa n'obeera safe naye kubikolebwa nga alinga atali mweteefuteefu era atasobola kukola kintu kyonna nti ekyo okikola nga bannansi bakkiriza nti bwe nkikola banaabeera sayidi yange oba ntegedde waliwo omusomesa eyankuba kibooko yankubanga nnyo kibooko za mathematics naye buli lwe mutunulako bwe nti nagana omusonyiwa naye yazinkubanga ndi mu P4 ondegedde naye buli lwe mutunulako bwe nti nga nzijjukira amazzi ge yanjira ku mukongo nga nkalakata kibooko oba kitegeera kati buli omuntu bw'omukola ekintu ekibi ennyo ekibadde kitasuubirwa okubeera mu bulamu bwe n'okukusonyiwa kwe kuyinza okubeera okuzibu nti amateeka olwero gayinza okulaga nti pulezidenti bw'anaabanga awummudde tetumuvunana emisango naki okitegedde naye bannansi ne basigala nti olw'ebyo ebikoleddwa emitima gyabwe simitebenkevu abakulembeze bakitya nnyo ekyo nti polisi tuyinza ozikula mu palamenti n'eziyisa naye ku gulawundi zinaatuuka tebasaawo olusuku lwange kubanga era nga bw'owulira nti mwami Museveni ne bwana baavuddeko alina okunnyonnyola ebizimbe bye bazimbye ebyo byonna birina okudda mu gavumenti kati ekyo kikyamu ate tuwulira kimaafiya ekyo kikyamu nti tetugenda kubeeranga mu bintu byakwenenya nga buli ki amawanga ogavaawo ontegedde nti mwanenya Obote ebyamusobako ne lufuuka luyimba nakati ontegedde ne munenya Amini ebyamusobako lufuuse luyimba nakati okitegedde kati ne Pulezidenti Museveni ave olufuuke luyimba amawanga agamuvinga mu status eddako ebyenfuna ne demokrasiya gava mangu gaisonyiwa mangu ebibaddewo ne gatunuulira ebigenda mu ki ne gatunuulira ebigenda mu maaso era omulanga gwenyinza okubira bannansi nti tulina okuteekawo eŋŋombo ne topiki empya naye ejja ddi nga abasobezza bakkiriza nti tusobezza omwana yeetondera ddi kitaawe ng'omwana akkiriza nti nakoze ki nasobezza awasologa nti ate bansonyiwe naye ebbanga omwana lyamala nga bamugamba nti wasobya naye nga yakula nti nze okakasa emiyembe nze nagirya okakasa emiyembe nze nagibba okitegeera kati ne taata agenda okusonyiwa atandika okuba nti afunamu obuzibu okitegedde so kati ekyo kijja ddi nti nga abali mu regime bamaze okukakasa nti oba oliawo tukulembedde alhamdulillah naye wabaddewo ebitatambudde buki bitambudde bulungi ne mubyenenyeza ne mubiteeka ne mu polisi oba ntegedde sigenda kukwata kazindalo wali noga nti bane mutusonyiwe bwaba bitatambudde bulungi ku bbanga ly'okulembedde wabeerawo ekinene ekiyinza okusinga
ekiyinza okusinga ku ekyo naddala ng'okitadde mu policies nti polisi buli wozikola ne zibeera namu n'omukulembeze ajja amanya wagenda okukola ki wayinigenda okutandikira biki byalina okukola ne biki byalina okwesonyiwa ontegedde yasooka kinaliko ku interview emu ennene ne mbagamba nti amawanga ga Africa gakozesa nnyo history okunyweza bye galina ontegedde naye ate abazungu bakozesa nnyo history okulaba nti badda mu nsobi ezo oba ontegedde abazungu bakozesa nnyo history okulaba nti ensobi ezaaliwo tezikola ki teziddamu kubeerawo naye ate ffe tukozesa nnyo history okunyweza bye tukola ki bye tulina gundi yakolanga bw'ati leka naye gyeka kyemba nkola ki kyemba nkola okitegedde kyamaani waffe okukyalo bye yagiranga stampu ng'atambula nayo nange leka kyemba nkola okitegedde kakati awo muba temusobola kumuvinga genda muki genda maaso kubanga mwe ever forever mutambulira muki mu nsobi mu nsobi kati ensobi tesobola kuvaamu ensobi 10 tesobola kukola kirungi eki tesobola kukola kirungi kimu so kati President Museveni asobola okuba nti akuze kuba okukula kya bulijjo otegedde naye kise tulina okutunuulira ennyo ye ligase ye butya bwagenda ogisabika okusigala ng'enaatubeera mu mitima kyanjawulo mayanja waliwo omuntu awangala emyaka mingi ku kyalo n'awangala emyaka mingi ne bamubala nti ya myaka 115 naye n'afa olujja naye taweramu tenti nnya zize kuziika n'abadde asira emmere yaffe kazi kadde kasezi nnyo kadde kalogo abala ne bajja ne ku keesi oba ku jeneza nga baze kakasa afudde wallahi Katonda alina obuyinza ontegedde oba naye ate ne wabeerawo oli omuvubuka ng'awangadde emyaka 25-27 ng'akola wakiseka wali n'afa ensi yonna neekola ki n'olya ng'ennyogoze njagala okuwa ekyokulabirako kyali kya muyimbi AK47 ne mukyala we yafudde Naalongo Magi kaakati nga bw'otunuulira yali mu myaka miki mito naye ate nga waliwo abayimbi oba oliawo abaali bafudde oluvannyuma lwe nga bangi bamusinga muligase mu kuyimba bamusinga emyaka okitegedde naye nga nabo baafa naye nga vibe teyakola ki nga teyaliiwo mukubakungubagira so kati ekikulu si kyekyemyaka emingi gy'owangadde oba emyaka emingi gy'ofuze ekyo kiyinza obutaba kikulu abantu bonna era naawe njagala okutegeeza omuntu takutiisatiisa nga lwa myaka gy'alina tugwamayanja mumanyi ebiswa bye tubuuse omanyi babitugamba nnyo gumanyi gye nava ggwe omanyi emyaka gye nnyina mugende mpola ensi eno fe abawangadde mu nsi tulabye ebintu tetwagala kumanya byolabye ne byolina kikulu kale kituufu obirabye naye olina ki oba ontegedde ku myaka 75 okyatambulira ku kagaali kaboda mungu bwatyo bwageze ontegedde naye manya nti waliwo n'abalina emyaka 22 nga avuga emeruka abakadde 5 oba ontegedde era naamu abatulaba omuntu takutiisanga lwa myaka gye gyakola ki gyalina oba lwa nogamba nti leka tunaasulawa akutiisenga lw'ebyo byakola ki byalina byakoze oba ontegedde byokoze kikulu abantu bye balabirako n'abagenda okujja okuziika tebagenda kujja kuziika olw'okuba owangadde nnyo byokoze kyekikulu okusinga emyaka gy'owangadde omanya nkubuulira abantu bagenda okujja okuziika tebagenda kujja kuziika olw'okuba owangadde nnyo emyaka mingi ku kyalo bagenda kujja okuziika olw'ebyo by'obadde okola ontegedde bagenda kujja okuziika olw'ebyo by'okoze ontegedde nti omuzadde ayinza okuba n'abaana bangi alina abaana 75 naye nga bonna bakukyalo okwo oli nabeera n'abaana 6 ng'omu alina kampuni ekola plastic omulala alina kampuni ekola migaati omulala ali UK omuwala yafumbirwa Germany gosire abantu abo bwe bafa ku lunaku lwe lumu ku bonna ani azitowa Germany sebo alina abaana 6 alina abaana 6 omu ali Germany omulala yafumbirwa Bungereza okitegedde ne gwe azaala abaana 65 bali ku kyalo basatu balonda bucupa banywa walaji basatu balonda bucupa abalala batunyumiza mboozi ku malwawo oli munja babuliremu nze ndi mwana wa mutaka ku kyalo kuno oba kitegeera mwana wa mwami era ndi wanafo ojja kubeera mwana wa mwami abanakuzika be abaami baawo oba ontegedde naye bali bateekamu n'akalikonda ontegedde nti okuzika kubadde kwa ddi kwaleera nti tuli basiraamu
mugenda tusonyiwamu tulinda abaana waliwo omwana ali Germany waliwo abali UK njagala okuwa ekyokulabirako emikwano gyabwe gijja njagala okuwa ekyokulabirako kya Haji Allah musaasire Moses Ali nti ffe baseeka ffenna twatuuse ne tusirika nga tuyinza era waliwo eyankubira essimu nambuuza nate manyi omusajja muziika twamala omusaalira wali badde manyi mala okumusaalira nga bamuziika nange kye nagenda nsuubira okitegeera naye batuka essira protocol n'erinnya okitegeera nga CV ekoze eki yeyingiddewo olwo nga ebyagundi yafudde tebikyakola nga gwe seeka yadde wasoma ebitabo n'ova Madiina ontegedde kati nga ebitabo ebyo tebikyakola CV ekola ki sajjaga nti mutuggyeko embeera omusajja abadde azitowa oba ontegedde bulungi era ffenna olaba twasirise ne tulina CV y'omusajja ekole ki etambule oba oli awo n'abaana ababalabye mu baana be ne mu bazzukulu bafunemu ekyokukola ki ekyokuyiga nti awo omuntu bw'okola obulungi mu nsi abakusasula wakati ng'ofudde oba ng'ofunye ebizibu era bakola bulungi njagala okuwa ekyokulabirako ennaku ezo babaddewo slogan ezitambula ku social media nga baga nti abaana ba NUP bavuma abafu basekerera abafu basekerera Kalangwa nga afudde basekerera gundi okiteekera naye nakikugambako era ne makiwakanya nakiraba mu comment section emu nga abantu bakiwakanya nti ate basekerera bafu basekerera byobadde gyokola oba ontegedde nkutegedde bulungi naye byokoze byebatunulira bibaviirako either okunakuwalira awamu naawe oba okubeera ku social media ne batema amazina Moses Ali wadde wamusinga okubeera owe NRM bameka abasese walabye nga tumusaalira nga kitole abe NRM abaki ffenna nga tuli waki nga tuli wamu oba ntegedde eyo kye tuyita ligase nalabye efuulu ng'ali ku social media nga criticizing President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti lwaki abadde obubaka obusaasira oli oso n'omuyita erinnya ettuufu kati oyo mujega okitegeera n'ekirala nalabye era n'abasiru wano nga bagamba nti Joel Ssenyonyi asisinkanye President Museveni ku Parliament abannange mujjewo nga bagamba lwaki yasese lwaki yamwenyeza yali badde tayimirirawo Joel ali mu family ya Moses Ali Madi magala akaba akabire ki tiyalize kuyimirira ku layini yali badde mabegeri n'atuula Madi magala akaba akabire ki oni afudde dada obaisagala nga mwerimbe lwaki amwenyeza mwami Museveni zemanja nkubuulira bobola banga sina ligase muggwe bwe mfanga tokaaba okaba okabira kindi mwana wajjajjaawo nze nyina abafamile bange bajja kaaba kati lwaki Madi Joel Ssenyonyi akaabe omusajja weeri wa Jumani okitegedde ono Ssenyonyi wa wano ekyamulese ku mukolo ye diplomacy okitegeera diplomacy ebeerawo either omuntu mulamu oba muki ekyo nakyo abantu balina okukivaamu nti politics yadde babakola ebintu ebifaanagana bitya temwawukananga ku buntu bulamu Mayanja obuntu bulamu mu nsi eno bwe bukulina okusomosa omugga ababikola bo obuntu bulamu babulinamu anti bwe banaafa nabo nga mbalaga essanyu oba ontegedde ababikola nabo babikole naye mulinde baffe balabo bo abantu bajja gusala mangu okitege zenakulaga wano walaba history yaliwo nga omugenzi Kalangwa afudde ng'okuva ku kyalo okitegeera nga buli muntu yekubira essimaga sikikkiriza ligase omukulu gw'obwolese mu bulamu bw'abantu kikulu nnyo Mayanja era ensonga lwaki ffe mu busiraamu omuntu bw'afa tugamba tetukkirizibwa kumuziika okuleka nga tumaze okukkiriziganya n'abantu abagenda omusasulira amabanja ligase ye mu kufa tugitaase nalaba landiroodi awo omukyalo bawakalaba akatambi n'agamba tusaaliddwa nnyo mupangisa bwange ono maze naye ebbanga ddene era abadde asasula naye bwafiiridde mbadde ate mu mubanja emyezo bagamba emyezo bagyali ebiri kati n'agamba ti naye mbadde nsaba musasule ssente ezo kuba sente zange nange nzeetaaga naye n'agamba nti bazaawulire wakati bamuweko ekitundu kirabirira abaana naye nga gati munsasule naye okimanyi nti abantu abali awo bonna bamwewuunya
Yandudi yabanja yakwata omuzindaalo n'abanja talina mpisa n'obanja omufu Eh. okitegedde ekyo si banesi kyakubanja mufu nti omuntu yasebuka empisa era bamu bagamba ebbanga lyabalire ku nnyumba zo obwo bwezi walibadde obumulekera ku mayiti eya musajja mukulu nga nali mumanyi bulungi nga nze omu kubagenda okusaalira ku layini nempisa ekiragiro neŋŋamba bwabaawo abanja omusajja omukulu nakola ki nawanika omukono nemuyita najja ku muzindaalo bwejja ku muzindaalo n'agamba omufu ono si nze mubanja naye maama wange yafa emyaka 10 emabega naye maama wange bwe yali tannaba kufa yannaamira ti bw'abanga nsoose okufa nkolanga kaweefube wonna mubanjiza omusajja ono sente ze ontegedde bwe mbeerangawo ng'omusajja ono afudde nvengayo mmanje sente ze mu bakungubazi ontegedde kakati netumugamba sente mmeka emitwalo 16 netumugamba sente ezo zajja zitya naga nti omusajja ono yali mu kinjaje Christmas netuuka lulira abantu Christmas netuuka najja ewa maama n'amuguza ente emitwalo 2 mwegi byetunyumya no bimanyi mukinana mu something nze sinazaalibwa okitegedde kati alonze atenze empozesa omuki ente ebiseere mu ya mitwalo 2 mwemeka 22 ne bakkaanya n'amuwaako ze yakola ki ze yamuwa n'amuga balance ajja mukola ki ajja kumumuwa emitwalo 16 netuuka wano jjo nga tanazikola ki tanaba kuzisasula kakati mu bafamire y'omufu mu bafamire yo n'abanja ne wabawo yafuna mangu sympathy nawanika omuki namugamba mbadde nsaba bwe tugenda ewaka sente ngenda zikola ki kuzisasula omusajja nakoma kuza nagamba nedda ssebo bw'otayisasule ng'oliba muziise njagala byaki byakati netubeerawo ne maiti omulala netusonda sente nze mwennyini balaba bali eyo mutuwe kuki mutuwe ku sente ne basuula netuzibala nga wabula emitwalo egi 5 omusajja omu n'akwata omuzira n'agamba nti nze kankusingire essimu yange bwe tumala okuziika wano ngenda kuleeta emitwalo emeka 5 abanja n'amugamba ssebo njawula essimu njawula ne sente njagala emitwalo 16 gino giri 11 nenziramu nempisa omuzindaalo mu luuto ey'okumeka abantu baleeta sente n'obusungu okitegedde era ne bamunyiigira nnyo n'oswaza omufu ekyo ine sharia kyaffe kya mu buki kya mu busiraamu kya mu mateeka ga busiraamu omuntu yenna taziikibwa ng'ebbanja limaze okukola ki okusasulwa oba nga tufunye assurance kuoyo abeera yeeyimiridde ebbanja era bwe weeyimiriranga ng'okakasa tosobole wallahi eri Allah bagenda kubanja aba babiri oba ontegedde ekyo ffe musiraamu twakikola nakirikiriya tukikola ki okulaba nti omuntu oyo afudde ligaseye mu community erongooka n'ekirala liyabiluwakum ayyukum ahsanu amala n'ababeera basigaddewo nga balamu bayige okusasula amabanja oba ontegedde bayige okusasula amabanja leka kye bakoze mayanja leka okimanyi nti mayanja yaswadde mulamo gwaswadde twanoonyeza obukadde 2 nga tubulaba leka ontegedde the reason why nze taata wange yalina akatabo ka 32 nga ne bweyowola kilo hafu ya sukali ku dduuka nagiwandika mu katabo oba kitegedde so kati legacy in future kikulu nnyo fil hayati wa qabla al haya mu bulamu bw'ensi n'oluvannyuma lw'obuki n'oluvannyuma lw'obulamu legacy kikulu nnyo ontegedde towangalanga mu legacy nti olw'okuba owezezza emyaka mingi gwe togambwako tetwagala kumanya myaka gy'owangadde twagala kumanya biki byokoledde mu myaka egyo era saba nnyo Allah mayanja ateka okujja mu bulamu bw'ensi muno wakiri nga abantu balina kye banyumya nga kirungi nga waliwo agenda okujja ku mayiti yaawo obujulizi omanyize saagala muntu abejja wano bino byemutukola bino tufiiridde omuntu atazikawo anze mayanja nze omumanyi sibyogera tufiiriddwa nnyo omuntu atazikawo okitegedde nze waliwo omusajja omu yawangula akalulu
nga mukwano gwange n'awangula ekisanja ekisooka n'awangula ekyokubiri n'awajja nga awangula okitegedde kaakati naye nga bw'awangula takola mikolo gya kutuyita kwebaza Katonda kati ku mulundi guno baamukubya akalulu kati bwe baamukubya akalulu ne kamuluma nnyo naye nga bulijjo bw'awangula tatuyita n'ateekateeka omukolo ewuwe yebaze Katonda n'okwebaza abalonzi bannange kalube katobe kagenze ne tusabe Allah tusabe Mungu akkirize kati oli nankubira esimu nga tetwakola ku mukolo gwa gundi yabaddeyo nga yebaza Katonda n'okwebaza abalonzi okitegedde namugambye oli musiru bulijjo bawangula mpita bulijjo bawangula takuyita bulijjo bawangula naye bwe bamuwangudde lwaki ampita bamaze muwangula nogaleka nayo zisobola kugola kanzo ekujjamu ebyo byakiyaye bulijjo bawangula akyakala na mukazi we nawe mukazi we tikiti ne bagende South Africa bagende Zanzibar ku mazzi ne bagende Zanzibar ku mazzi ne beesooba kakati bamaze mukuba amayanja lwemiteriyo togezangako kumuvinga mu bulamu bwa kukwenya okitegeera nze bwe mbanga mukwano gwo nenkukwenya nti mayanja kati manyi tonna bakole kyamisana kati nentambula ne ngamba abasajja nti omusajja omulaba ava wali ku Afirikana okitegedde akusa omukutu ogumuliko gwe muli bwe mbanga mbagamba tuli ffenna owulira kimuli koti kyeyakoze kyekikubino kukwenya oba okugamba nti nno ab'ebyokwerinda baleete Honorable Mwanga Kivumbi oba mulamu oba mufu bamuleete naye nga ate ab'ebyokwerinda bo bagamba mbu tebamanyi gyali naye nga ate mu kumukwata baaliwo nawulidde nti nno Honorable omukwano gwange Afanda Abbas byakagaba yafulumiza Prince ng'alaga nti muba kuwata Honorable Mwanga Kivumbi poliisi yali in charge naye mbu ate si be bamulina nga poliisi yaliwo era kadakatambi kalaga era kyenawuliddeko nti poliisi egenda kuwaba omusango ogwaki bababbako Mwanga Kivumbi poliisi bagibba kati nga poliisi egenda kuwaabiraani poliisi egenda kuwaabiraani egenda mu gazeeti egenda ku gazeeti nga mu bino byonna tumanyi ebize bibeerawo tumanyi nti abantu abakwatibwa ne basooka ne baterekebwa nga tebali mu makomera ebifunda ez'enjawulo bazze bibadde ebiragiro bya CDF ffenna bwe tukimanyi kati ku mulundi guno poliisi egenda kuwaabiraani anti poliisi egenda kulanga kubanga kati poliisi bwe bagibbako omusibe yogambye etula butuuzi gweyagala etule butuuzi nga bagibbako omusibe poliisi bagibbako Mwanga Kivumbi yamala omukwata abapoliisi baba bali bagenze kunjwamu ku kyayi bagenda okudda nga bakoze eki nga bamubabyeko according bw'ogattagatta ebigambo Abbas byakagaba byakoze eki byakozesezza etwa nti ffe twamukwata naye naffe tetumanyi gyakola ki naffe tetumanyi gyali kitegeeza bamubabbako bamubba sajja bamubba tumulange banne mulange Honorable Mwanga Kivumbi bamubba ku poliisi okitegeera so kati ekirimu ye coordination eya security organs nabo balina okwekuba mu ttooki manyi bulungi nti oba oliawo mummwe mulimu abantu abalungi ng'oba oliawo bigenda maaso tebabikola ki nga tebabimanyi tebabyagala naye ate ng'omulimu agukola ki byanjawulo oyinza okuba nti wogenda okulya emmere toyagalawo naye ate ng'emmere ogyagala nali n'omukulu omu bamukwatako ne bamulikako mu drone mu 2021 mu campaign ezo nga twali twolekera naye agamba nti bwe bamutwala mu basement abasirikale bano bye basangayo abatulugunyi yamugamba nti muganda wange nze nange saalyagadde kola bino naye ndi ku biragiro by'abakama bange bwe sikikola nange waliwo amateeka agankwata kati nalyoka mukuba obukongovule n'abwasa kyenkolaga nti mu poliisi mu security organize waliwo ebintu oba oliawo nga nabo tebakkiriziganya nabyo nga balaba si bituufu naye ate nga be bali in charge omulimu ogwagala
balina penal code ezibakola ki ezibafuga kalina asalawo katuze Prince Conference amale googera ebiswaza wekanga bwana byogera mu kuswala bali bakama aba bamutwala banafuna mwaka ki banafuna mwaka fansonyi enkola yenna nga giyakolanga. yes so kati honorable Muwanga Kivumbi nenga kyoyina okumanya omuntu yenna kasitaba nga bamuwambye mpamba bwetyo manya bamukuba ate mu kumukuba tebasobola muleeta mu kooti nga mulwadde okitegeera kiba kirabisa balina soko mujjanja bakole ki adde mu nnomo ezigenda okuwoza ekibaganisa okuleeta Muwanga Kivumbi mu kooti ate kubanga tali mu mbeera nnungi agenda okubanga mulwadde kati tebasobola muleeta nga ali mu mbeera efaanagana bwetyo balina omujjanjaba ajje mu kooti era kyovola nti ne kooti zaano nakikugamba luli zikyalina ekizibu ziri ku minzaani nti omuntu gwe bamaze okutokyalinga bwe bamuleeta mu kooti yo gw'omulamuzi ate n'ogenda mu maaso n'okuwulira omusango gwe ng'ate gwaleze essiga ery'amateeka naawe obeera oli mu kusomoozebwa okwaki okutayogerekeka naye inshallah tumusabire ajja kulabika kuleyo n'abagamba Muwanga Kivumbi yafa biki Kivumbi ne baba afudde tasobola kufa ate nga balala okitegeera tasobola kufa nga baki nga balala so kuba si muntu wa bulijjo kuba singa abadde muntu wa bulijjo singa tetudiscussinga kati naye nga mukakasa nti gyali mulamu alabika lwabisinga alabika yafunamu obukosefu wano ani alina okumuleeta kubanga kooti yo yagambye nti ab'ebyokwerinda bafuba okulaba nga bamuleeta okumujja yonna gyali naye jjukira mu b'ebyokwerinda mulimu poliisi nga bwe twogedde kati yo poliisi yakivudde mwegamba temanyi gyali kati mu b'ebyokwerinda abalala be tuyinza okusuubira magye amagye tegamalina anti ebyo tegabiriimu yes tegabiriimu ng'okuba mukwata balabako abamagye sibe bali mu ngoyi eza bulijjo ngoyi za bulijjo organize nyingi era singa badde banamagye singa omwogezi w'amagye yavuddeyo dda nakola ki n'abako byayogera n'abako kyayogera era kye tulina okumanya ensi weeri weewo kyemulina okumanya ensi weeri weewo ate asobole kumanya nti weewo ojasanga ebizibu bingi ontegedde naye abaganda bagamba nti enkola y'omutwe yekuwensanirira kati mulina okudiringa n'ensi yammwe mu mbeera mwekola ki mweri mu mbeera mweri naye nga ajja kulabika naye ekizibu nze tunuulire mulamuzi agenda kuddamu kukola ki kumuwozesa omuntu azze mulwadde awenyera nomuga yadde ozowenyera nja kuwozesa osaaga so balina okutuyamba ennyo abakyali mu buyinza abakyakutta essiga eddamuzi nkakasa bakyasobola bakyasobola okuzza embeera muki embeera mu nteeko kuba mwonna bwekobaana bwe muti ngaabalamuzi ne mugamba nedda sika akalimu ontegedde naye tuveeyo tukolenga amateeka kyegakola ki kigalagira kigagamba ontegedde awabeerawo movement rather improvement ey'enjawulo ejja kubigenda muki kubigenda mu maaso naye nammwe mukoze kinene ng'abalamuzi b'eggwanga okuwa embeera eno eriwo omwaganyo okusigala ng'erandinga nga bwekola ki nga bweri omuntu bamukubye bamukugyemu enjala bamutokyalinze lwaki omuwozesa so kubalage nti amu mutwale bwe mate mwina busobozi bumujjanjaba muwe bbeiro agende yejjanjaba ajja kukomawo ng'akoze eki ng'ateredde okitegedde kyamateeka nyina mu muntu wajja nga ali mu mbeera efaananamu bwetyo ali ne mumuwozesa kitegeeza ate mu mbeera mwetabye nnyo mu kutunda okitegedde because bano mwina obba directinga mu nkola ey'amateeka security organize ze zikuuma amateeka naye kyenjagala otegere tezimanyi mateeka bakuma amateeka naye tebagamanyi bakuma kye batamanyi yensonga lwaki babateekako kooti lwaki babateekako abalamuzi abalamuzi babamanyi amateeka okitegedde kati ate bano balina okugakuuma byanjawulo so kati bano bebakuuma amateeka naye tebagamanyi kati nga judiciary mulina obuvunanyizibwa bwamaanyi nnyo okubajjukiza buli mulaba nga bawaba ngambaga nti abaaye nedda etteeka ligamba bweriti mutereere ontegedde mpaka wetunalaba nga nammwe babajeemera mwe tubasonyiwe naye bwe tunalaba nga nammwe temulina kyemukolawo twali kikyuka tujjagamba oba ne bano beebamu
beekubanye mu kugonoona. So yembeera efaanaganako bwetu naye nga honorable tumusabire gyali Allah amusaasire. Emyaka kakati giri 6 NUP Bukyanga etandika si bwe guli emyaka si 6 kati emyaka 6 bingi ebituukiddwako bingi ebibaddewo oyinza kugitemaatema otya era emyaka 6 egya NUP girina kye gikyusiza mu byobufuzi bya Uganda waliwo tafali liteereddwako Mwami Museveni agiwuliddemu oba akyali gumite nnyo? Kati Mwami Museveni, President Museveni tuyinza nze sikyamubalira nnyo mu system ya byobufuzi etambula kuba kati bw'otunuulira nti ebyobufuzi ebiriwo kati byabavubuka ffenna kati betubalirako naye nga kyetuyinza okutunula gye emyaka 6 egya NUP Bukyanga etandika ebyobufuzi bikyuse eki kyenjagala okutegeeza ate nga kyekituufu nti bikyuse nnyo okwawukanako ku byobufuzi biri eby'emyaka giri egujjaggwa Mayanja naffe lwe twalinga tetujja kubidiscussingako nga twebaka mu mizikiti nanga liseka liyo lifuluuta lyambadde ogujubba gwalyo okitegedde osanga Reverend Father ali afuluuta ebintu bikyama tukola ki tulaba otegedde batuyita wiisi kujaganya kirungi kituukiddwako naye tojaganyanga embaga gy'otamanyi gyevudde ojja kujaganya amatalo naye kati ono omuvubuka bwe yajja ayina ekifo kye yagenda abikkula ku buli sekiti ku buli institution agenda ng'agibikkula okugiraga nti yadde nammwe muli mu kategule eyo naye nammwe muvunaanyizibwa oba ontegedde yadde nammwe muli mu kalikyo nammwe muvunaanyizibwa yadde mwe muli bavubuka bato myaka 2 naye ate mwe muvunaanyizibwa nnyo ontegedde ogenza okulaba mu byobufuzi bino bannaddiini bangi baze babyenyigiddemu abalala bavuganyiza direct abalala tebavuganyiza abavubuka bazze bangi tebeenyoomye oli agenda mu saluni n'asalako ebiviri neyesimbawo ku bwa kansala okitegedde n'akyamayi n'agula esitaayi ku olwo n'agisiba ebyobufuzi bikyuse nti abasajja abapolitician basinia betubadde tumanyidde mu byobufuzi ate bo kati olwaliro bugenza okukyanga ate bo badoofu nnyo n'okusinga otwali tukisuubira kati nga bakubiddwamu ebituli nga bakubiddwamu ebituli kati nga ate abali ku front line balala nnyo yensonga kyolaba nti ne gavumenti yakyusaamu ku wingi n'enkwata gyekola ki yekwatamu ebintu bakwatamu bano bazanyanga politics nga tebeggalirayo reason why mu politics ya ayise bakwatanga Besigye yekka naye kibiina kiringamu yekka balinga bangi lwaki bo tebabakwatanga tebali part of party ate no babanga babakutte bamusibesa wa 2 ne bamuta bakwata ku 6 ku 8 bonna ekyemisana bakirya waabo kati ng'olaba nti bazanyanga politics w'emisana naye ng'ekiro babaako ebirala byakola ki bye bakkaanyako ne gavumenti gye baali bavuganya kati olwaliro genza okulaba mu NUP nti ng'okuva ku pulezidenti waabwe embooko zimuyitako deputy president asooka owa Buganda embooko zimuyiseeko deputy president owa Western embooko zimulidde owa Northern Uganda embooko zimulidde okitegedde omwana akuuma ku gate embooko zimulidde ayambala t-shirt embooko zimulidde ayambala ovulo embooko zimulidde ayambala akakofiira akamyufu kuba ku mutwe oba okitegedde enjawulo oba ogirabye nti bano nabo baali mu politics y'omu naye ng'olaba nti mu politics waabwe eyalinga agumidde embooko nga iwaawo omubiri ku lw'abanne Kano Besigye oba oli awo ate amanyanga byalinga bitambula kiro ne banne abalala kano imagine nga Kano Besigye abadde atambula ne ba MP 5 ne bakwatako yeyeka bampi ne basigala nga baniigina mwe ba MP bali mbamu abawadde ki ntegerekese bulungi Mayanja olwaliro abantu Kyagulanyi bwe bajja okumukwata bakuba dereva ne bakuba agoberera ali ku boda okitegedde ne bakuba atimbye ekifaananyi ne bakuba ataddeko akakomo ku mukono kasita kabanga kamyufu okitegedde kitegeeza nti bano bakyali mu pipeline egi emu okyalina omulimu munene ogw'okukola ogw'okulaba ng'otandika okubakoteekamu kategule ontegedde okuteekawo embeera nti mu NUP otunagenda nga tunakwatangayo Kyagulanyi abalala ne bakola emirimu ontegedde oyinza okulaba ng'aba n'abanga talina kyakoze bwe tunagenda nitukwata bafuutu soja ekibiina kinakkakana oyinza okulaba nga era talina kyokoze eki kyokoze oba ontegedde bulungi so
kati ekyo kikuwa okulaba nti bukyanga kibiina kino kijja ne politics wa Uganda akoze eki akyuse mu handlinga government gyezze mukola ki gyezze mu handlinga nti edda walaba nga omuntu bamubba nga akalulu nga ina ne option nga bwe bananziba njagenda muki mu court njagenda mu court era by election wazirabanga yes nga wika akalu kenzo kwena by election is 5 10 ontegedde naye kati olwaliro nti omuntu bamubba akalulu nga talina option yonna naga kali mama kama libasasula nti option gyayina bamaze okukubba gende wuwo nalaba Geoffrey Lutaya ugaga kisolo libola baki kale mama ntinga no kitibwa ngaho ne Kasolo sili kusonywa ne bendi banfudde ngo kitibwa ngaho ne Kasolo asobola nokola statement egamba nti yadde mwagenze mu kooti ne mu kooti tujja balumba yote mena kye mujja kukola ontegedde kati arrogance ye eriwo mu byobufuzi by'ennaku zino olabira ddala nti emaliramu ddala abantu amaanyi nokola nti political parties zino okudda ku drawing board okuddamu ku buildinga butezi zigenda okukola politics ono amazeemu abantu essuubi erifaanaganako bweriti so olaba nti bikyuse nnyo era ensonga lwaki nti emisango gisukka mu 1,200 egiri mu kooti egy'ebyokulonda naye nga negye buli eno kooti ziri kyesirikidde bali bawaaba ne bateekayo bifayiro ne awaabye n'asirika ne gwe bawaabidde n'akola ki n'asirika n'omulamuzi n'akola ki naye n'asirika olaba enjawulo ewogiraba nti akalulu kaliwe kaggwanga kaba beesige nga kooti zibeera busy nnyo bascreeninga wano bascreeninga wali bascreeninga wano bascreeninga wali kubanga zaali zikyalimu ak'obuntu naye kati bakuwa petition yawa NRM nga bamuwaabidde nawe omulamuzi agenda ogitulako noyagala ofuuka mu ngoye ontegedde eyo enjawulo nnene eteereddwawo ekibiina ky'ebyobufuzi kino nti HNUP nti kirabisizza nnyo ne kifungula buli institution yonna challenge gye kirina ate nga nkulu nti yadde ebyo bitaddewo naye okyali ku page emu ne bakiraya ntibo abawagizi mukyali ku page emu oba naawe bagenda kulabanga ate eyagwamu amaanyi olwa promises zo promisinga ate nga tezituuka ku ekyo kyemukola ki kyemulwanirira oba ntegedde bulungi okugeza nti bwe twajja mu kaluka 221 Kyagulanyi akasooka bawe ne batugamba nti ebadde weevu mugumiikize mulabe ekigenda okuddako ne tujja mu 226 ne bagezaako nnyo okulwanyisa weevu ne bagirwanyisa batya mu mbeera ya kunyoola mutwe oba owangudde oba towangudde ontegedde tujja kunyoola ffe twagala ono ontegedde kati NUP erina okusoomoozebwa nti ebintu ebyo nga bwe byalabwako bannansi babitegeera kyekimu naawe oba bagenda kulabanga gwe yabadde disappointing yabagamba nti ngenda kubanja ontegedde n'otabanja kuyine bannansi balwa balina okubanja ati awo wenzijja nti ensonga eyo bannansi mugenda bagitegeera ku page emu naawe nti wajja ne slogan egamba nti luli batugamba tuli muyaga naye kati kuno kye tugenda okukola tukanoonye tukalonde ate tukakuume bwe tumala tukakuuma tukakole ki tukabanje ontegedde kati okubanja nga okulonda tugenzi ne tulonda ne katulema okuuma ontegedde tugenzi ne tukanoonya ku ne tukafuna ne tugenda ne tukalonda okukuuma ne tukola ki kiboko nevuga okukuuma ne kutulema n'okubanja ne kutukola ki ne kutulema kati nga gwe kamanda olina okudda wansi onoonyereza omanye abantu bano wakati nga tulemereddwa bino ebibiri tuli ku page emu nabo mu kubitegeera nti tuyinza okuba nti okulema okukuuma n'okulema okubanja buyinza okuba nti obadde bunafu bwange naye nabo nga balina paati nene gye bazanye mu kunafuwa oba ontegedde kati okunoonyereza okulu okulina okulaga nti mutambulira ku page emu bannansi bo bennyini bakkiriza nti baanafuwa bannansi bo bennyini bakkiriza nti okubanja kwabalema oba bakiteeka ku ggwe nti gwe walema okubanja n'olinnya n'ennyonyi n'okola ki n'ogenda oba ontegedde bulungi mayanja n'abatulaba vidiyo eno simanyi yamagezi nno era anaabanga mudumidumi wa bigambo likes ayinza obutazifuna oba ontegedde nti olaba abantu bangi agamulaba Kyagulanyi yatambula yatugamba nti tubanje simanya biki ye yakwata abaana be yabatwala mu America oba kitegedde
ebyo bigambo byaba opponent anti ne ba opponent babyogera babeeko muggwe balwaza tebo byogera nabo basiru kuteka mu mutwe babaka abajega bebakwatirayo basanga oli mujega nga ng'owedde okitegedde nga bakukwatirayo aba bloga benale mu sibasiru kati walabye bloga omu yavuddeyo n'agamba nti Kyagulanyi yasaddaasa abaana ba St David mbwa yagala komawo Uganda yagenze ku musawo ojja mu Uganda kibadde kumpi nali kikubye oluyi naye ate okimenti nagenze mu comedy section ye nga mulimu abamuwagira daayira mu Katonda mu ggulu naye waliwo kye nawulira nti bo bennyini boogera by the way nalabako edimezayo ng'akyogera mulimu mulimu bali bagumuwa naye ndowooza bani biba bitya ba sente ne zitawera bulungi ti ojja n'oggulawo akawunti sheeki kati bw'oggulawo akawunti nga ndoka nti sheeki kamyuka naye ate n'oggulawo n'akawunti sendala mu mannya amalala kati nga bw'opositinga ate kugenda muzita akawunti zendala nga weerayikinga nga weekomentingako kati oli ajja okubikulaga musajja nno lekisa abulina komenti waliwo abamuwagidde so kati ekyo nga NUP balina okusoomozebwa okwo okuddayo okusabika ku drawing board musabike slogan endala egenda obbakuumira mu bantu bano emyaka emeka 5 mutuuke 2-3 nga mulina message endala gye mubawa era nga bakyasobola okubagoberera ekyo kimu ekyokubiri ne bannaffe aba NRM nabo balina okusoomoozebwa nti oyinza okulaba nti nga bano abatalina kye bakoze ate nga ne bano tebalinaawo poliisi tebalinaawo nabo peesa ddala libanyize ng'ogenda okulaba nga nabo balina limu lyokka eryo buli anaayogera nga tumuwamba bano abasibe tetujja bbata bakkirize emisango tulabise NUP naye notakkiriza nti wakati mu kugikkiriza ne community yonna yamanya dda nti mubawaayiriza kitegeeza towiininze mayanja oba ntegerekese bulungi nnyo gusigadde gukusunye yes nti Olivia Lutaya ne banne bayinza okuva ne bagamba nti baneetukkiriza emisango gyonna gye baatusibako nti twalina emmundu twakola bikiddala tekituufu twagizza ontegedde naye community yennyini nga yakkiriza dda nti abaana babakola ki babawaayiriza meaningire gwobeera omaze okweteeba era oba towiininze era onajja kukomawo ng'alina amaanyi maki mayitirivu era ojja kulaba nga bamukolera ne patent mwana nge kulikayo byakuwaayiriza kyokka nga teyakkiriza oba kitegedde so kakati ne baana NRM nababakwatira omumuli aba PLU bwe banaaba nabo tebafunyeko drawing board ndala egenda kuzanya politics ayawukana ku kuwamba abantu nakubatulugunya nakubasiba okitegedde wandyekanga nti NUP egenda kukomawo 2-3 mugumu ng'ate erina sympathy y'amaanyi nnyo ku ground oba ntegerekese bulungi nnyo kati ne bano balina okuddawo ku drawing board abe NRM okulaba nti kati tuleeta kakyakapya because bino mubireese muwambye mugenze ne muteekayo emisango mu kooti marshal okuweera okwambala ebintu ebifaananyiriza ebyamagye abaana ovulo bakyazambala temubakutte bamalawo ontegedde n'obukofiira babeera ku kitebe kyabwe babwambala mufundiikiriza ali ku street ali wakiseka atalina kyali ne mukwata okitegedde mu kifo kyogenda okukwata secretary general waabwe akambadde ye najja ku poliisi okununula bali nga tekayambadde azze kununula bali babaguddeko gwa kwambala kokofiira nga atazze obanunula akakoze eki akambadde ku yekali tamukwata oba ontegedde bulungi kitegeeza nti bwe munabona mwe temweterezeza nti bingi bye babakozesezza amateeka mangi gavumenti gekyusiza nga gakyusa lw'abaana bano okukwendeeza ku movements zaabwe ne speed kwe badde bakola ki kwe badde batambulira naye tuyinza okubiteeka ffenna ku minzaani abagayisizza ne bano be bagayisirizzaako ffe bannayuganda ne tugateeka ku minzaani galina kye gakendeezezzaako oba abantu gye bali ku ground eyo nga basirise n'obusungu bwabwe ontegedde byanjawulo so kati ne NRM wakati nga bano baweza emyaka 6 ne bano baddeyo ku drawing board bajjayo n'ekipya ekyawukana ku bibiri bino bye bakozesa ebyokuwamba okuteekako emisango okusiba nti biyinza okubaza mu politics owa ground nga ate mubasobola nga bajja kukuba oba ntegedde because bano bagenda kujja ne sympathy bambi babatulugunya babakwatira bwereere babasibira bwereere okitegedde kati politics buli wajjamu sympathy reason why abazungu batya nnyo sympathy politics omuzungu takukkiriza kola sympathy takuterawo mbeera anti sympathy tekkiriza muntu kulowooza
ku kusalawo kwe Yes. asalawo nga asinzidde ku ndabikayo nga gwe bw'olabika kati mbazungu ekyo tebakikiriza kijja kukozesa ensobi Nzija n'enkulinnya. Aha. N'onkuba ekkonde n'endaaja na wowe. Wamakubye. Kati olw'okukaaba kuno. Yes. Otaya kumanya lwaki. Olyaje bujja mmere n'akuwa. Bambi timuno omukubidde. Bambi tiwalukubye muno okulajana bw'atyo. Bambi okitegeera. Naye nga ati yasoso kukosa. Abamu embeera oluse ekiramu ekyo. So kaakati okiraba nti bwe bataabeeko bye bakola bingi bano abavubuka bajja kudda ku ground nga bazze ne sympathy era bajja sigala nga mu box bakukuba era gwokozese magye na poliisi era oswala ogwokumeka ogwokusatu gwakusatu ate awo batowangudde mayanja omuntu bw'omubbangako ettookere n'akulaba n'akugoba naye n'omuleka mu sipiidi oba musinze Musinze. kati omusiru yajja twala ettooka liteekwalagaye kasitanziru senkire sineri mu nnimiro ama mukyala waata bajja kusanga ofumba bajja kuba emigo bakulemazi kati bano balwe bakola ekintu aga kati bo bano kye bakola bakola kyakuyita mu kalulu tukikole tukakole ki tukayitemu tukaveemu omulamu tawoneka omulamu tawoneka tunalaba ebinaddako naye obusungu bwe mutereka mu bantu buki bungi next time lwe balyegezaako okuyimirira obubalaga muyinza obutabusumatuka. Amiina. Kale tweyanziza nnyo naye nga bane twongera okukubiriza gwe wenna ali eyo eddagala ligoba omuntu kumenya n'essigala weeriri kale n'olw'ensonga eyo ojjanjaba omuntu wo ali ku mwenge n'essigala nga yagamba nti agulemeddeko ensonga zonna tubeere nga tuzitambuza bulungi nnyo kyokka ate era ne VV abantu balitanidde nnyo evviivi nali weeriri ddagala lyamanyi ga kisajja kale lyekwata ensonga zonna zijja kuba zitambula bulungi nnyo ate nga ne basheeki abakugu nabo weebali basheeki abakugu mu ndwadde z'eddogo majini simanya waliwo ebikuba awaka ebikuba ku mabaati ekiro waliwo ebikuba omuntu awaka bimulemeddeko bintu bisula byogera obulamu tebutegeerekeka kale kkiriza basheeki abakugu bali bajja kuba bakuyambako nnyo okulaba nga ensonga zonna zitambula kkiriya wala omuntu wajjanjabwe oba namwe muterera awaka muve mu mbeera y'okweralikirira buli kadde kyeyina kunyumizaako omuntu omu eyasulawo amaka ge oli yagamba neighbor yajja namugamba nguze wantu awo ono n'agamba nti situunda ono namugamba totunda yamweta namweta nga muganda wange wano situndawo nga nti totunda ti kale jja kulaba watotunda kyakola namusindikira byokoolo oba biki n'obudde buziba nebikuba ku mabaati ekiro kati omusajja yalwala naye kati agenza atereera naye newaka badduka olwa bintu ebyo nodda mubupangisa bulungi nnyo nonyagulawo nga talabika nze nakunyumizako omusajja ng'atunda ennyumba y'emiliyoni 800 naye yafuna abaguzi yandaga mututumu gw'endagaano ng'abajja bakola memorandum okitegeera ne bagenda enkya tujja ne sente tuwa akawunti tebadda kati ekyasonga okumusesa mbwomu yajja n'akola memorandum n'asasula miliyoni 10 for deposit n'atambula n'agenda kati ono yatuka ekiseera atunda ng'ate bwakubira oli essimu ng'oli azifuula bizi mpaka bwe yamukwata n'amugamba naye lwaki tonvaako ettaka lyo nalitwala tyati munange sewalitwala naye ate munange bwema nakubba ndeka tuddamu kubako okitegeera so bakugobawo mayanja ennyumba n'ebeeraawo nyumba ziri mu Kampala muno nga zadiba nga buli ajjo jigula tadda ozanya n'okuzanya kati mweyo byonna basheeki abakugu weebali abasiraamu era nga bakwatire basheeki abakugu abo benkunyonyoddeko mu bintu ebyo nga bitunyonyoddeko ensonga z'eddogo amajini eddogo erita emirimu eddogo erita obufumbo eddogo erya buli kika kuba ku 0708 94 21 ate nga ne kasalamu sipure kakyaliwo esimu njiddamu 0708 94 21 kale tugenze sooka olirabe ifulumide ku mukutu gwa radio Simba femwe mwefe yeyo onagambye ku kyalo Kiwanga Rwanda
mu district ye Goma mu kibuga Mukono wamaddewo Katemba atali musasulire mu kulonda obukiiko bw'abakyala obwerosi abavubuka mbulakalivu bwe bazze nga bakubye bulungi ebiteeteeyi ne beesogga layini ya munna NRM Sharon nduhukire iguli wetegedde ngitegedde abavuka bazze nga betaddeko amabeere ng'abakyala bambadde t-shirt yawo za NRM nga wansi bambadde skirt bajidde mu kibinja nga bakuba enduulu tunaafa naawe Sharon yewaffe n'amabeere ge ga ovacado ne beesogga layini so zenaga sijja kuddamu kulonda nze sigira tweyanziza katulindako obwa chairman nako kajja tugenze Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba kulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majini emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.